Breaking news ku mukutu ogwa Red Zone TV nange Sebambulire Patrick yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ky'okola kya mutawana nnyo nsooka okwebaza gwe atambula naffe wabula naawe atanaba kubanga osubscribinga nnyongera okutegeeza nti kkirira wansi awo wennyini wolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ogenda kubanga ate tomisinga nsonga yonna nga bwe nkuleetedde amawulire genjagala gwampuliriza obeere ng'ate omanya. Waliwo bannamawulire abaakubwa nga bano baakubwa bubi nnyo wakati nga basaka amawulire aga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wetwogerera nga babaliyiridde oba babawadde emiliyoni 75 buli omu. Kooti esaze negamba bano bannamawulire nga bwolaba Red Zone TV bwekola emikutu gye bakolera giri innocent, baali tebagwanidde kubeera nga bakubwa. So kakati kooti negamba omulamuzi n'akatyemula oba kitongole kya Uganda Police avunaanyizibwa ku kino agenda kubaliyirira obukadde 75 buli omu munnamawulire atandise okufuna mu mbeera gy'ayitamu. Njagala okutegeeza gwampuliriza bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole tugenda kuba tutambula n'ensonga eno okusinziira ku mukutu ogwa Daily Monitor official website nga bagamba 2 new vision journalists awarded 75 million Ugandan shillings each for being beaten by security while covering Bobi Wine. Tibannamawulire babiri abakolera omukutu ogwa New Vision baliyiririddwa era kooti eragidde buli omu afune emiliyoni 75 lwa kukubwa bubi nnyo bwe baali bakavalinga amawulire ag'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyemmanyi obanga obadde otugoberera byenjogerako wabiraba. Kakati njagala tutambule mpola nga nkutuusaako ensonga eno. Wuliriza kusinziira ku mukutu guno wano nga bagamba batya. Bagambye bwe bati 2 journalists have been awarded 75 million Ugandan shillings each as compensation to atone for the serious beating by the security operatives as they covered the runner-up of the 2021 presidential polls, Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine, at the United Nations High Commission Human Rights in Kololo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne team ey'ekibiina ekya National Unity Platform simanyi oba mujjukira olunaku lwe yagenda e Kololo ku offices ez'ekitebe ekya UN ekirwanyize ky'eddembe kye bayita United Nations Human Rights. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu yonna bwe bagenda eyo bannamawulire baakubwa bubi nnyo. Obanga ozze otugoberera, obanga ozze otambula n'emikutu gino byenjogerako obimanyi kubanga amawulire ago twagabawa. The journalists from a state-owned New Vision newspaper Timothy Murungi and Henry Sekanjakko bannamawulire bano abaliyiriddwa ssente obukadde 75 buli omu kuliko amanyiddwa nga Henry Sekanjakko ne Timothy Murungi. Bano nno bagenda kuliyirirwa, bagenda kusasulwa buli omu obukadde 75. Lwaki? Baakubwa emiggo nga balinga abakuba ente. Abasajja aba UPDF, abasajja aba police baakola kino. Wuliriza. Justice Boniface Wamala in his Wednesday ruling observed that the security operatives violated the Article 29 Section 1 Subsection A of the Constitution. Omulamuzi amanyiddwa nga Boniface Wamala olunaku lwajjo yategeezezza nti ab'ebyokwerinda oba abandibadde ab'ebyokwerinda wakati be bataganjuzi b'eddembe ekitongole ekya police UPDF SFC n'ebitongole ebirala baamenya ssemateeka w'eggwanga erya Uganda wa 1995 era nga mubuwayiro bwe baamenya article ya 29 Section 1 Subsection A. Uliriza demanding chi. It demands that every person shall have a right to freedom of speech and expression, which shall include freedom of the press and other media, by beating up the journalists going about their professional work. Nti buli muntu yenna akkirizibwa okubeera n'eddembe ery'okweyogerera, eddembe ery'okwegatta n'abalala, nga muno mwe muli n'eddembe ery'amawulire. Kakati nno bano nti okubakuba baakola nsobi. Uliriza. The award of the journalists will be footed by the office of the Attorney General, whom the judge said is vicariously liable for the offensive conduct of its officers, servant or agency. Office eya Ssaabawolereza wa gavumenti oba kye tuyita Attorney General gye basindiseemu keesi eno nti be bavunaanyizibwa ku kuliyirira bannamawulire bano olw'ensonga nti abasajja bano ab'amagye, abasajja ba UPDF, ebitongole bino ebyandibadde ebikuuma ddembe nga kati bitaganjuzi bya ddembe, bano be babivunaanyizibwako.
era ensonga gyesindikiddwa. In the heated aftermath of the 2021 presidential polls, opposition leader Bobi Wine paid a courtesy call to the United Nations Human Rights Offices in Kololo following an election. The election commission, the electoral commission declared was won by General Yoweri Kaguta Museveni. Nti mukalulu akali akakasa mmeme akagena maaso mu mwaka gwa 2021 abasinga obungi kemumanyi nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakawangula wala ne balangirira birala. Ulira wano we bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu yasalawo agendeko oba akyaleko ku offices ez'ekitongole kino, ekitongole ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu ekimanyiddwa nga United Nations Human Rights Offices Kololo. Bwe yagendayo, several journalists went along to cover Bobi Wine's visit. Banamawulire bangi bagenda ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, abamu baamusangayo, abalala olwawulira nti agenzeyo ng'era bw'omanyi omuntu yenna obuvunaanyizibwa omuntu ow'ekitiibwa bw'atyo. Bwe yagenda e Kololo, abamawulire nga bw'otumanyi bwe baamanya nti agenze ne bagamba leka tugende tukavalinge ng'ate bwe twerabirako omukulembeze w'eggwanga gwe twalonze nga bambi ayogerako n'abasajja abavunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu okwetooloola ensi yonna. Core to Mr. Kyagulanyi's visit to the UN Human Rights Offices that have since been closed was to present a petition about the alleged abductions and the disappearance of his supporters during a deadly electoral season. Nti ekimu ku nsonga enkulu ezaali zitutte His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kakiiko kano kwe kwali okuteekayo petition okulaba nga gavumenti y'eggwanga erya Uganda ekulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni bata abaana abaali abawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform abaali babuziddwawo, abaali batwaliddwa mu bifo ebitaategerekeka, embeera nga bwe yali gwampuliriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agamba nja kugendayo ensonga eno tugidiscussingeko. Abasajja ne bagamba ensonga eno singa omusajja n'agitwala mu UN kugenda kuba nga kutulabisa. Abasajja badiployinga, abawanvu n'abampi badiployinga amagye, omwali SFC, omwali ebitongole byonna ebyandibadde ebyokwerinda nga bagamba tetujja kubikkiriza. Kakati bannamawulire abagenda okukavalinga baakubwa emiggo, baakubwa bubi nnyo, abamu ne batuuka n'okuba nga baavaayo nga bali kye tuyita unconscious nga tebamanyi na bigenda mu maaso. Kati we twogerera kooti eragidde, kooti esaze omusango nti bano babeere nga baliyirirwa $1,750,000 buli omu ze ssente zagenda okuba nga afuna. Mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera tuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.